iPod ebibiina by'obufuzi FDC ng'ekyalimu Dr. Besigye, Lord Mayor Lukwago, Ibrahim Ssemujju Nganda n'abalala baavaamu be bamu ku baali bagivaako nga tebakyagenda mu ntuula. NUP ndowooza bwe bava mu FDC ne bagenda mu Kaye Katonda, FDC eyo yamala neyeekuba ku mutima neddayo bwe baserabidde twahawaali. NUP bwejja nayo egamba tegenda mu iPod. Ne wabaawo amateeka amapya ge baayisa eri ssente nti singa toweetaba mu iPod ne Electoral Commission terina kuwa ssente. So yo NUP era nekakasa nti ffe tetujja kukola ki, tetujja kuyingira kusinza ku bigambo bya president wa NUP Robert Kyagulanyi Ssentamu. Sabbiiti eno yennyini gyetukuba emabega owekitiibwa Honorable Joel Ssenyonyi yavuddeyo n'akakasa nti mwebali mu iPod ne balimu mu mpaka. So empaka eyo gye njagala ennyo okumanya bayingiramu batya mu iPod mu mpaka. Kati njagala tutandike akati moderator okusookera ddala simanyi oba wategedde context mu owekitiibwa leader of opposition gyayogereddemu by virtue n'etteeka eririwo n'eryaliwo mu kusooka tebanaba kulyamendeera baga nti omuntu yenna olw'ekibiina ky'obufuzi kyonna ekinaabeeranga n'omubaka mu paalamenti kijja kubeeranga memba wa iPod. Ekibadde ngayo wali emabega nga enteeseganya oba mu luzungu bakiyita participation, okwetabamu wano mu activities za iPod ne mu meetings ez'enjawulo nga bagamba oba nga bagamba nti ekyo tekyali mu tteeka nga obeera memba kituufu kuba olina ababaka naye ng'okwetabamu ezo enteekateeka ez'ogenda okuteesa n'okukola kino ebirala. Naye buno obudde NUP egenda mu kuteesa because okusinziira ku bigambo bye yayogedde bw'ati nti bo baasindikayo katana mu iPod yakiikirira NUP. Ebyo bigambo yali yajoozi katana akiikirira NUP mu National Consultative Forum. Mpuliriza nkunyonnyolera era akuba nsimanyi oba leader of opposition gwe wamuwulidde oba wagwotaamu yabadde akulaga nti waliwo ekintu ekikola nga iPod era ekintu ekyo kyali kikola nga iPod kye bayita National Consultative Forum ng'ebibiina by'obufuzi byonna bikola ki era omuntu eyaliyo ye Deputy President Western Uganda eyafa bw'avaayo ne basindikayo Mwami Katana era Mwami Katana n'abeera nga yakiikira National Unity Platform eya National Consultative Forum eyagala okukola emirimu egifaanana egyaki ya iPod bw'evaayo neva nedda iPod yawukana ne National Consultative Forum kati ekulirwa Kiwanda yawukana iPod ebiseera ebisinga ba heads of state baba bakulembeza ebibiina by'obufuzi be bajja mu nteeseganya ezo wala bajuza ekifaananyi nga Mwami Museveni atudde nga bwentudde nga bakulembera ebibiina by'obufuzi wali alinga ali mu kubasomesa kibayita iPod ne National Consultative Forum byawukana. Kakati NUP ffe tulina omukiise mu National Consultative Forum. iPod etteeka bwe lyalaze nti tosobola na kudelegatinga nti president w'ekibiina ateekeddwa okubeera mu lukiiko olw'okuteeseganya olw'abakulembeze b'ebibiina ekyo tutakkiririzaamu era tunaakolako NUP ng'ekikola ki naye mwe muli fosifule nti wuliriza etteeka likulagira but era ffe kye tulinze togenda kulabako n'ogumu president waffe ng'atudde Mwami Museveni ku iPod era bwe kinaaba kireeta era gye bujja mu maaso meeting ya iPod eriddako ndowooza yejja okugamba nti kati bano abe NUP baganye kye bayita participation kubanga yemu ku clause yali amended mu constitution nti omuntu okubeera nti member kasitojja nga olina omubaka wa parliament obeera automatic member. However batekamu ne clause nali okuparticipating nti omuntu yenna ata participating ateetabe tajja kufuna nga ssente ezo which is nti NUP tetugenda kwetaba mu nteekateeka ezo bweziba nga zakugamba nti Honorable Kyagulanyi kutula naje n'Omuseveni nakubako etwogera ne biboogera n'ebirala ezo enteekateeka ekibiina tezina zituuka. But you are forceful era kyolina omanya NUP has been part of that money iPod eziweebwa esente z'omubadde muzifu yes kubanga ziri mu tteeka ekyokubiri
omuntu wafuna abaka parliament abeera member automatically kati okwetabamu wali obuzibu sebo kubuzaabuza njawo kwebaza bali mutugoberera bakyaliko mu iPod mweri naye yamaze kufoosingibwa nnyo Secretary General okuvaayo kukyogera naye kuva dda era akasente badde bakafuna era ne kansala oba omukulembeze era naye okimubuuze naye nga olaba agezaako okubuzaabuza kubanga iPod bibiina byonna ebirina abaka ba palamenti era ne basente buli kibiina kiba n'ekisanja kyakyo nti kati NRM ye ssentebe wa DP kino ekisanja kya chairman Mau kino ekisanja kya UPC Akena ekyulya ssebo so ebyo natwagala kwebaza president kubanga yateekawo iPod waliwo ne forum endala gyagambye byonna n'okulaba nti eggwanga litambula okiwulira kubanga NRM fenge ekibiina ekiri mu buyinza tetusobola kukulembera ggwanga lyokka nga tetulina bibiina birala bye tuyambako mubyagala bibeerewo era buvunaanyizibwa bwaffe okubiteekamu okubifinansinga era kyobola nti nakati waliwo ebyafoomingiddwawo ebyolusaniya Small People's Pizza nti biki olw'akasente kano Museveni kaabawa kambawo essente mukoleki obuwumbi obusoba mu 7 balina okubufuna so nuupu byonna byekola sente za muwa musolo naye zo tebazoogerera ezo naye nazo za muwa musolo era omukulu olwo bulidde tazisimbako nnyo ssira naye tuzibawa basobole okweyimirizaawo okyulira ssebo teeka kati baani abasisife tuzibawa si yazituwa teeka lyerizituwa kati wagamba nti yazituwa alinga agamba nti sente za kati olaba yatunateze natuwa eteeka si be baliteeka kwamini iPod yaliwo kwamini hati byaliwo sife tubireese wamma gwe mba nkwagadde feteekateeka ezo zaffe era kyolaba nti waliwo lwe tuyita Bob Wine ne Secretary General ne bakatana balage embalirira netugamba sente ze tubawa muzikozesezza mutya ne batulaga tuguzeeko kavule tutambule bweti kubanga tulina okumanya nuupu etambula etya balina okubanga tebatwala za bwereere otula naye tebasobola kuvayo mu kamera gamba nti Museveni atuwa sente ati ffe tubawa era bwe tugamba nti tujja kubawa ojja kwesanga nga ekibiina kigenda kisebengerera newakuba nekigenda kisebengerera indirect banga abantu bakyakyagala ate looza 2 oyinza okukakasa nti ababaka be baafuna mu palamenti 5 kyokka bonna bakomawo tebasobola era tujja kuba lutalo okufuna afu nupu okufuna abaka palamenti 25 mu Buganda wano ejja kuba kulwana nnyo kyokka PFF teriiwo bweri sebe naye erwana okulaba nga Besigye akomawo ne DF waali ati noba ajja kuvaayo naye basemuju weebali balukwago weebali kyogamba nti gundi bali mweza ayinza okujjako olukwago kubwa meeya PFF ekyaliwo PFF naye weeri kwegamba olaba nti egenda kugezaako kendeza anti omanyi lwaki banakamala tebamanyi kulonda kakati ekiweeza lukwago akalulu bamuwa lwaki akalulu ate era simwe mulina omujjawo oba namwe tenabye mugenda kukola mulina mujjawo nga tuwawo NRM nasobola okubanga ayongera okutereeza kampani oyagala mugatta amaanyi gundi inginiya bali mweza ajje ne fiti wammwe ajje yes kubanga lukwago si mwangu alina amaanyi g'abana abantu abatamanyi kulonda mu Kampala tumusiguukule kuba si mwangu goyinza omuyita omutono nti Lukwago oseba wakuzanyirako oyinza okumujja wamangu ago oba okumujjako mu mbeera ejo olowooza nti nyangu tulina okugatta amaanyi Lukwago tumusigule so iPod nze njala kwebaza pulezidenti nabana ate ne nupu okuvaayo beekubye mutima ne bakatubuulire bannayuganda kubanga babadde bawakanya nti nupu teri mu iPod naye nga mweri n'omusimbi ebadde egufuna bulungi nnyo ate tekubaako kubanja okwo zo sente ze tubawo abanupu tuzibaweera mu budde baddukanye ekibiina kansala ekisookera ddala bwe nali nkyasomesa Kagame nandibadde mutuuza ku ntebe esooka asobole okukwata amangu kuba bwe yandibadde emabega ne bagenda mu discussion ng'abayizi banne yandibabuzaabuzizza ne balowooza nti olw'okuba ye yasinze okwogera ayogedde bituufu ekisookera ddala sente za iPod
Mwami Museveni si yazituwa twawule sente za Mwami Museveni zagabanga omuntu ne sente ezeggwanga ezigabwa mu tteeka. iPod bwe yajjanga kibiina kya bannakyewa. Wuliriza sooka owulirize. Consultative Forum ye yaleeta idea nti ebibiina bino mwe twegattira ffe n'ebibiina by'ebyobufuzi tubeeko ekintu ekinaakako ebibiina by'obufuzi okubeera mu active politics okulaga nti ffenna we are participating kwe kujjamu iPod nga kitegeeza nti ekibiina kino kibe nga kikola nnyo kisobole okufuna omubaka wa paalamenti kibe nga ekifunye promotion nti ulimbadde ensambira mu liigi 1 naye olw'okuba nkoze bulungi ndi promoted okgenda mu liigi ekola ki eddako kati iPod yajja kuddira ebibiina ebifunye ababaka ba paalamenti mu paalamenti ya Uganda kibagatte bwe tubeera mu paalamenti kiki ekitugatta newankubadde bwe tuba tuva ebweru buli omu ajja n'endowooza ye ne wajja ekirowoozo ekigamba nti bwe tuba tumaze okwegatta tunaayimirizangawo tutya ebibiina by'ebyobufuzi bino okusigala nga biina embavu n'ababaka ba paalamenti ezo sente Mwami Museveni si yazigaba mukulu Kagame kimanye olwaleero Mwami Museveni agaba ku musaala gwe tagaba sente za ggwanga. iPod kyasooka kuba kibiina kya bwannakyewa nga idea eva mu Consultative Forum. Consultative Forum bavaawa bibiina nga bwolaba buli kibiina ekyewandisiza nga tunaba nakufuna mubaka wa paalamenti obeera memba eyo bwomala okufuna omubaka wa paalamenti kakati ensi ezo eza Europe nezongera okulongoosaamu kubanga boolede mu sisitimu yaabwe gyebiri ne bongera okutugayidinga nti bwe muba munaatambula newankubadde muveeri nga buli omu ali mu kibiina kye naye bwe mutuuka eno ne mutandika okuwa obuweereza muwa abantu bonna era iPod olwakuba nti ono ne baba bannyonnyola batunuulira kimu nti bawaayo ssente iPod yandibadde nga yeekola operation money kituufu paka we baatuuka ne bayimiriza gavumenti yali esobola okugamba kale sente tebakyaleeta zikome kitwala butwazi NRM yali erina okitwala mu maaso kubanga yeefunako omugabo omunene ayogedde ku buwumbi 7 dira ababaka ba paalamenti NRM beerina ogabanyemu omutemwa gwa iPod bo bafunako mmeka bano anti kati yayogedde 7 era ntambulidde ku kike kakati bo bafunako mmeka. Ekyokubiri iPod teyateekebwawo na idea nti yakufuna sente iPod yali yakulaba nti abaka ba paalamenti basobola okutuulako ng'awamu abakulembera ebibiina bino ebyobufuzi ne batuulako awamu ne boogera ensobi eziri mu gavumenti etambula kati iPod yafuuka ya Mwami Museveni kufuna serefi n'abakulembeza abakulembera ebibiina ebirala Kyagulanyi kyagaana anti wuliriza etteeka epya wojja okumanyira nti NUP eri mu iPod kwe kulaba Mwami Museveni nga bwe baayise etteeka ng'atudde ne His Excellency Kyagulanyi kubanga participation kati yegenda okuweesa ssente kuba era bateekamu akawaayiro nga bagenderedde bano bakagame nti akulira ekibiina tajja kusindika mubaka kubanga Mwami Museveni ayagala serefu ya His Excellency Kyagulanyi Ssentamu ajagala zino zonna ez'abalala azirina eyo gy'atalina era amala agambe kakati mugamba nti anvuganya wuuno tuli mu kifaananyi kyekimu nga tannafuuka munnabyabufuzi Kyagulanyi omuyimbi nga muyina wa nga president wa kibiina ki nga wa NUP nga wa NUP yali mubaka wa paalamenti kakati kino kyayagala ng'ayina omukulembeze wa NUP
nga baddiringanye nga bwondaba ne Kagame kati okimanyi nti Kagame eno serifi yange emukolera ekyo kintu kyangu nnyo eno serifi yange Kagame bwadde eringa abagamba nti vice chairman wa NUP Kawempenze mba naye wuuno ondaba sebo ndi w'amaanyi era nfunirako seba nfunirako ne sente mukulu Kagame abasajja abasinga obbazoganya nze mbayina baba kati temugendera yoddala mubiveemu anti nkugambye nti era wuliriza nkugambye njagala mbeere very clear participation ya His Excellency Kyagulanyi Ssentamu okutula mu meeting erimu General Museveni yejja okulaga NUP erimu iPod oba teri neyanziza onabotwa wegwe manya mpa amazima wabinyambako emabega kunga sinaba kukola ki kubitegeera neoŋŋamba nti abasajja bayingira bakukuta baagala yingira nkugamba bamaliriza n'okuyingira mpa bwino ekizibu ekiri mu Uganda be bannansi obutakkiriza kukozesa mitwe gyabwe na bwongo bwe balina mu mitwe ne baleka abalala babalowooleze era babategeerere Kyagulanyi ne NUP tebava mu iPod lwakuba tebajagala era tebagirimu nti bajagala ne bali mu iPod lwakasente era okujja okugaa nti bagalala kuva mu iPod baali baagala kusaawo gano makungula okunyagulula abantu oluvannyuma lw'abaali bafandaza ebweru okusala ssente ne basaawo okusonda ssente okuva mu babaka ba paalamenti bakansala ne zigaana okuwera era bwe bamala okkuba ezo ze bakubye ne bawandiikira aba iPod tukomyewo nga basuubira obuwumbi 7.5 si kituufu sewo 7.5 mu mwaka ogusembayo ku kisaanya era gwe guno gwe tukola ki ekyo si kituufu akimenye nawo bonna boogedde ensirisi anti togenda kwogera bintu bya bulimba ntakuwuliriza kakati modeta nedda bw'otunuulira embeera eriwo asooka kimenyewo NUP yawandiika kimenyewo nti NUP yawandiika kuba tewandiika ngo tewaliwo bbaluwa ntongola akimenyewo akimenyewo anti aleete obujulizi aleete ebbaluwa nga NUP egamba okudda mu iPod akireete wekiba so kyakimenyewo program egende maaso nga gwani ati kimenyewo because twagala kwogera wano ebintu nedda sebo togenda kusimatuka na kino lwalero leete ebbaluwa eva mu national unity platform ng'esaba okuddamu wegenda naawe ekavule gy'obanga otuula lwaki otumalako emirembe wantuli kavule togenda ojja kimenyawo naawe jeddize moderator akimenyewo kalebule gwatalinako bwina amumenyewo kimenyewo NUP tenawa kuwandiika bbaluwa agituwe oyo agende ekavule gy'abalekanira tujja wano kuwakana kusinga tujja wano kuwakana kusinga ekituleeta wano buli omu kuwandowooza y'abantu abatulabaalwaki temuwa batulaba kino kibiina kya byabufuzi si kibiina kya nigiina obwedda ayogera nsirisi kibe nayogedde ebitaliko bwino bwobanga ovaire ng'otamidde tojjangawo kukulagulamunaawe twagala batabiiri mutamivu nga gwe zisinywa mwenge lwaki otumalako emirembe bwetuka mu budde bwange n'ateesa ono wa nuupu n'oyo wa nuupu lwaki tatuwa mukisa nsonga kwoli si Kagame ali n'oli Kagame akimenyewo sirina kyemmenyeewo naawe tebagiwandiika oli munama olikola risaaki naawe anti nawe tuwe risaaki erirudda waggwe baluwa eriruddawo oli yavunaanyizibwa okugiraga sinze ate nga teriiwo ntwala mu kooti nti njogedde kitali kituufu gw'oli mulamuzi gw'oli muki lwaki puroguramu mugyonoona nammwe gw'osinga ogyonoona ng'oleeta ebyekiyaaye byo gwegenda eri gye muliira embizi zammwe muleke ayogere nanti kati entegerayo yeeyo ne bwaba okitegeera bw'obanga puroguramu wagifuula leeta bwino ku nsonga oli mutwala ekavule omutuuzaawo ekavule ate ensi ebyakavule tujja kusiriwaza bantu
tujja kuwa abantu siriwaza abantu NUP yawandika kodi abatulaba ebbaluwa erirudawa omanyi nze nyina omukisa nti obwongo bwange nkyalina omukisa mbuyinira ntambula nange bulina tovola nsigenda kukkiriza kulimbanga olimba bitali siyogera abantu kyebagala wuulira njogera kituufu ante ekituufu kyo kibeerako bwino lema kubuzaabuzanga abantu twali mu budde bw'engeri yali mu budde oyo yali mu budde obutali bubwe gwobokkakkanyi modret agende maaso nze ngimanyi nti weeri bwolina okukola risaaki gwe wennyini ogimanyi weka abantu 8 ku pano lwaki gwe olemesa abalala okuteesa ng'oteeseza mu budde tese bituufu waganye wano noyimiriza program edakika 10 kadi gye wali olwamira wagigula wagifuna lwaki towa abantu bizibu byanze okiraba katalete bwino nga nagigula watunda prote obukadde mukaga wagigula obukadde mukaga n'ekitundu ogitunda buna kimenyewo otherwise togenda kuteesa mu program eno sigenda kimenyawo we moderator lwaki tewendiza program nawe tojja kuteesa program yaba nupu be bakusasula otukyaza wano ku buli emu kuwandowooza naye tutuuka ku budde obwange nannemesa anti ng'oyeta bwino ku nsonga okutandika n'olwaleero program bagenda gikwonoonako ng'olaba booti bwino aliwa antwale mu kooti kintu kyangu nnyo byenjogedde biri ku gundi bisigaddeko kati gwe lwaki tewandute mu kooti biri recorded okugamba nti olina de business eyakamasu n'oyimiriza program kati okoze revenge alete bwino kati tunabeera mu revenge zaabwe bano program jeddize nawe producer Sebo katundikire nga NUP yesipaka butongole ngeda mai program ebadde enzibu alete bwino ate kakati ekizibu kye balina nti program baagala ogitondawo nga nupu teyina kwogerebwako nupu gyogereko ebituufu ebyo si bituufu naawe biriwa leta bwino omusajja ajja oli mugwagwa oba olina amagezi tesimanyi etiza ponio ojja kulaba oba nyino basiina teesa nawe program jeddize program jeddize nti wano sijja kumala biseera febe bamalire ebiseera obudde bwabukozesezza nonaakozesezza obudde lwaki kunze tisoogera muleta akimenyewo baluwa teriwo baluwa weeri baluwa genda okola research oli munnamawulire teriwo gwe lubongoya gwe lubongoya ebbaluwa yawandiikibwa netwalibwa mu iPad bantu ki abakitegedde beera wa mazima ate ku pulogulaamu obudde obweba bwange bwe bwange tokyali mwenkanya ku pulogulaamu pulogulaamu gibalancing egenda kutabukako ekwonoonekeko pulogulaamu tuwa abantu abatulaba ekitiibwa kakati bw'otunuulira ssente n'obuwanana obugendo baweebwa ng'abakulu bo ekigendererwa kyabwe kwefunira ka ssente omuntu akwata omuyambi we nga ye sekuritale yafulumya ne ssente baani be bagenda osasula n'agenda n'asaba omuluka emakindi sekuritale wa president kikulaga nti balina ssuubi likwata buyinza kikulaga nti balina ssuubi likwata buyinza kitegeeza nti bwe yali bagenza okusaba ekifu yali sabye kya member wa parliament kubanga kankuwa ekyokulabirako Ameria kyambadde yali muwandiisi wa president beyagenda osaba ekifo yasaba kya MP nga MP bayingira parliament afuna bwa minister naye kati omuwandiisi wa president w'ekibiina basaba obwa kansala bw'omuluka teriyo ba minister nga tebalina bifu mwebali kyatugereza nanda batagenda mwebali ekyaki ekyokubeera minisita nga sempi kikulaga nti balina ssuubi likwata buyinza kuba bakulaga ndi kugundi ndi kukyambadde anti kyenkulaga ani kyambadde Ameria yayita swafuna bwa minisita nga tayi nanti nkulaze nti bwe yava ku mutendera gw'okuba nti ye muwandiisi wa president ekifo kye yeegwanyiza era kyeyasaba kyali kya MP nga MP agenda wali ku lujjuliro ng'asobola n'ofuna obwa minisita naye kati ono ava wali ngalagira dati tebikyasoboka kagenda afuna omuluka wali kikulese ku bwa meya kansala lwaki togenze kubwe mupino ofuna nandala tagenda kuwangula lwaki muganda wange beba bakugaye kavule ntemukyanjagala ku program ngamba direct tubuza bibuzo ngane obibuza ngani gwe moderator atekedo waliwe tekerigano omuntu okwesimba okufo kyonna kyayagala gwe lwaki tewesimba okubwe mupi nandala tagenda kuwangula wa president oyo mugamba bere serious ndi serious nje bala kubuza bibuzo biri serious obiddemu nga teweka mbuwaza ngoddamu nsonga gwe kye kikuleta ku bwa meya
lwaki togenze newe simba we wamwe kasanda kubwe mupi nojja nandala nakuwa ekifo ky'obwa minisita tagenda wangula kati yogera mu budde Hasani yatugamba Hasani yakyogera era wabondeetako bwino Hasani yakyogera wabwe kasanda programu ogenda gitanga olaba programu tesobola kufa kubanga gwe omuntu tumalirize twahamaliriza amaliriza teyakyatesa tateesa kati wegera nti esekinga programu kusiyankaya lwaki tebwagala leka mmalirize mu budde bwange obudde bwange anti obudde omalize ku mulamwa nga tonzikiriza teesa tetuli mu bbaala naye bakubuuzizza nsonga za sene za ipuli tebanakubuuzawo byesimbyewo mu NUP goginya twaha natandika okuwalampa abantu n'okubakola natandika okuleeta no propaganda taliko nabwino omanyi kyoba okola betuva wano sebo producer tuza meeting bemba babo ntemukyata okwagala ku program tuleke kudda okitegeera iPod teriiwo kubeera nti bantu bagifunamu bufunyika sente iPod lwe lukiiko oluyina otuuza bannabyabufuzi abakulembeze b'ebibiina babeeko we basisinkana beetowaze bakubaganye ebirowoozo ku ggwanga eryawamu ne bannafu olwokuba tebasobola kuteesa ng'era bw'obalaba ne bakama bawe bagenda kubuuka bubusi kulinnya ku mmeeza kati tebasobola kukkiriza kintu kya kuteesa kubeerawo tolabangako munnaddipi ng'abuuka n'alinnya emmeeza namulabako naye yali kumutendera ki wali tomuwagira yali kumutendera ki kati mbaka wa parliament era yaddamu era n'akikola mbaka wa parliament yali kumutendera ki ombuzza wamulabako nenkuba namulabako nenkubuuza yali kumutendera ki yali kubwa kansala n'akikola ate nga parliament kati ono gwe twogerako ali kumutendera ki yawula kansala ne president candidate oba flaga bearer oba president w'ekibiina tuve ku ggwanga okwagala okudiziika obuziisi bannaffe nammwe abatulaba muve ku bantu ab'enduulu tufune abakulembeze ab'ensa ensi beeba ekula ensi beeba ekula tetufuna abakulembeze banduulu tulonda abakulembeze banaagatta nsi era abanaagizimba tuve ku bakulembeze abamala okuba eri ekibaaba ne batamiira nga ne bababuuza ensi waweeri waweeraga tosobola kumanyaawo naye abakulembeze abatamanyi nansi weeri naweeraga abo tulina okubazza ebbali kubanga iPod bebaweeri obanga alina olukiiko ku kyalo nti otuuzizza abataga bakubaganye ebirowoozo ku kyalo kyabwe ensi Uganda yadde gino Museveni atufuza ebbanga kale katukkirize ye mubi naye senga bakuwa obuyinza leero kikyozaako tomanyi kati gogamba goyagala ofuuke senga kati okwata obuyinza senga okwata obuyinza nga tomanyi nsi weeri naweeraga ab'opposition abanaabeerawo ebiseera ebyo n'ogenda batemako nsimbu otugamba okuteesa kubi be baakukwata mu Arua General Museveni yagivuga n'agiyingiza kooti n'oteesa naye lwaki oteesa nga Nubian ni mukwate n'avaayo n'awasa embaga ya buwanana Edi Mutwe n'agula emmotoka y'obuwanana nga mu iPod tokkiriza kuteesa we n'omukutu gw'amawulire gwakifulumya genda olabe amawulire kiringa naye bwolaba gwoyinza okwogera ekintu wano kati gwe kyoyogera kituufu beera siriyasi anti enyogere tewagulaba ebimu bimuddiza omuyambi kolayinza okuba kuli wala nnyo nze sigenda kulwawo just nja kwogerawo kantu katono nnyo kubanga abasinga babyogedde ebyobulimba ebitaliimu nsa mu ngeri ez'enjawulo abatugoberera batutunuulira bane mutusaasire ebyo ebitusobyeko ng'abatonde naye fiki nze bw'otunuulira National Consultative Council ebimu ku bigendererwa ebyagitandikisaawo one of its goals was to emphasize on participatory democracy and good governance. Njagala kubuuza atugoberera naffe abali wano ku panelists abali wano olunaku olwaleero. Go and analyze participatory democracy and good governance. Bino bina bi iPod. Bina is to consolidate someone in power. Woyogera ku emphasizing ku good governance. Ne participatory democracy nga n'abaana baffe abamu abanominatinze abafunye zikaadi
babajjemu intentionally mu register ekimu kyabaddeyo side za I think ndoza ba mu lwengo oli yagenze okumunominatinga ne bamugana omunominatinga ne bamugamba mbuto abantu boyina ku list tebali mu register so nga ate n'abamu abali ku list eyo babadde ba councillors ngamaze no banominatinga. You get the point? So obo analyzing ebintu bye tu debating ako waneno iPod ani go and look at the reasons why we are forming a National Consultative Council. Golo yayo the main goal was to emphasize on participatory democracy. I don't know oba bana baji forming about the women tebava mu banga. Ndoza kati kibule yajikulembera. Kakati chengeja okulaga fiki chenjaga dokulagayo. Chiwanda. Fiki chenjaga dokulagayo. The goal of it, is it to the expectations? Is it in existence? Kati betu discussing simanya iPod byonna nothing. So National Consultative yo nonji. Anti nkugambye ebimu ku bigendererwa byayo okugiformingawo participatory democracy and good governance. Ye chikoze. Tebiriwo. Chovala fe mulimba la fe tugamba tulizimba Uganda. Kati nayo evewo. Fiki. But you are participants in that. Nkulaze nti do we have participatory democracy mu gwanga lino? Nenkubuza kyokubiri do we have good governance mu gwanga lino? Kyosimanyi. Kakati gogendo analyzing byonna weebiri ssebo biri ludda wanga abantu bali makomera bali makomera tandikira ne kuono wanategera participation kati ziringa ezikola tax maliriza ngamba nti bino betu discussing iPod simanya ani nze nkuzizaayo ku nsonga lwaki wa forming a National Consultative Council. One of its goals, the main goal yali eyo wowo interpreting ngo atugobere oli wano nafa balo kupano bakuneno gendo analyzing ebintu ebyo wewe answer otegere tuli muki. National Consultative Council yo kyekola je kiri ateje kiri because you are part muinayo ne mwami katana anje balanze nkuwadde golo yayo. Is that goal ekyaliwo gye batambulirako ngano ne byamusibya ono yenyini byamusibya sibye biki because of the poor governance ne democracy omutono yagala okwesimbawo kuwa spokesperson bamusiba nze mpunzika n'ebigambo byange fitina nti folumba la for one national unity platform olugamba nti olutalo nga luwedde twalitamu akagamba twagamba nga tuli nyumirwa Uganda empya kaitwa akakyusa lugamba tulizimba Uganda empya anti ne lugudo lwekazola teruganye wende toka fiki webagamba okuzimba eggwanga empya tubategeeza biki batugenda kutereeza byonna bintu kintu kyonna bifu system yonna yafa muzimba Uganda empya nga ne kadi zibalemye okugabira bakansala ate batya tebanominatinze abakansala bakyayo anze sigirina sebuyo fiki kati eyange yiyo andi gwagirira toyomba yange yiyo Uganda ebyange enguzi eryekavule evuya waliwo yamwe gyenyinako ne bwino akataleke kakatono kampi buli muntu agamba nti okuteesa ku kyama mwewoonya kubanga olutalo ne bwe luba lwa mmundu lugwera mu kuteesa ekirala bw'ogamba nti balosooke bakole ku bino ndyoke nnyingira okuteesa kati ate ogenda kubooteesa ku ki kuba ekituyisa okuteesa wabeerawo okukubagana oba obutali twagala tutula okuteesa tusobole okufuna ekirungi mukulu fiiki kugenda mu kuteesaganya ng'eri ekyali eryawamu babeesi gye balukwago nibagaana ogenda nga mu iPod abo nga tebabagamba gendayo nati era nze nali ku ludda olukkiriza tugendeyo mukulu fiiki nedda nali ku ludda mukulu fiiki njagala kigende ku likodi mwami Museveni okuva we yayingira mu byobufuzi bya Uganda tayina kuteesa ko yali atuukiriza tekuliyo buli konna simanye endagaano ze Moshi simanye Arusha simanyi Rutwa Wakinobote tayinayo kuteesa ate okuteesa tayinayo ndagaano nemwe yali afune moroka etayitamu masasi tebateesa bateesezaawa